Meya w'eggombolola y'e Makindye Yasin Omar atabukidde akulira ebyobulamu mu kitongole kya KCC nga bavunaana okwekobaana n'abakulira zi SACCO ne batuula ku musala gwabwe wamu n'abayoola kasasiro ekibaviirako okuggwaamu amaanyi n'okukendeeza ku nkola y'emirimu. Alumiriza nti olw'ensonga eno kasasiro ajjudde mu Kampala nga tayoolebwa olw'okuba balina okumuyoola tebasasulwa ssente zaabwe mu bujjuvu. Abensaba President badaleta bakesisiye nabo babayimirize baleke hindi yekka ne bano badaleta basoke bayimirire bakole forensic audit. Ono era alumiriza nga Seven Hills abaweebwa omulimu ogw'okuyambako ekitongole kya KCC okukanda abantu ssente nga n'abamu bagira mu byambalo ebyabakuumaddembe okutiisatiisa obulungi. Bano badirekita bonna yeetagisa kugoba bakola ki? Babasoloza wano kiro basika nsowaye kiro asika chapati bamusoloza bachapsi babasoloza abamalaya babasoloza olaba nebbeeyi erinye. Okwogera bino abadde mu kulongoosa mu Makindye Division mu luka gwa Bukassa Zone ey'akasanvu nga mukolo gwetabiddwako n'akulira KCC Hajati Sharifa Buzeki wamu n'akulira ebyobulamu mu KCC Sarah Zalwango. Mu kwewozaako basambaza ebyogeddwa Yasin Omar ne bategeeza nga abantu bano bafuna ssente zaabwe zonna. Wejjula awo nga mukola ki ng'emmotoka esimbula si waakuteeka wansi. Kuweza tujja kukyusamu ne ku kifo kubanga abantu bamanyidde kuteeka wano. Tukyusemu ne ku kifo kino tumanye musi wa kusuula wa kasasiro. Bo aba Seven Hills benyamidde olwa meeya obutebatuukirira ku nsonga ng'eno nga y'omukulembeze kyokka n'addukira ewa Idi. Tegeeza nti bibuukira bya bulimba jangu n'obujulizi jangu n'obuki ffe gavumenti etuwadde akakaaga buli lunaku. Abakulembeze tebatunudde ku ekyo abantu abafuna akakaaga kituufu kabamala kabagwanira y'omukulembeze mubuuze data okozesa wa ssente meka olunaku. Ebyo nga biri bityo abantu ab'enjawulo bakuŋŋaande ku Hotel La Grande bwayise okubeerawo nga bajulizi nga Rotary Club ya Kampala Kawempe etuuza pulezidenti waayo omulundi ogw'e11 ng'omugenyi omukulu abadde past Governor Dr. Mike Kennedy Ssebalu. I do honor you as I ceremoniously address you with this chain of honor, chain of leadership. Pulezidenti omujja alayiziddwa Yemile Essanyu Namayanja ng'onaze embigere bya pulezidenti avuddeko Harriet Monica Sozi nga yeebazizza bannalotale abamuyambyeko. Neebasa ba club members olw'okuteekamu obwesigwa okubeera nti nnoze ngenda okubeera pulezidenti waabwe. Basuubiza tujja kukolera wamu tetujja kubayiwa. Dr. Mike Ssebalu akubiriza abagenyi n'abantu abalala bonna gye bali okuyingira Rotary Clubs basobole okukwasizaako pulezidenti omujja Namayanja. Then the Kyadondo family, I also implore you, but let's give support, let's invite people, let's be there. Oluvannyuma batongozezza kampeyini y'okukendeeza n'okulwanyisa obubenje ku nguudo n'omulamu okubuuza nti kyetaagisa abavuga ebidduka okumala gayisa. Launch the road safety campaign at the Rotary Club of Kampala Kawempe. Shamshad Nalojja ne Josephine Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Thank you.